Mwasibi mtyando bannaffe amawulire gaffe amasuga gano ng'okugabasomera nze Helen's Main Tower Alarm TV. Abasawo b'e Kenya bye bazudde ku bulwadde bwa Sseggirinya katuko ebisingawo. Muhammad Sseggirinya olwamutuusiza ku kisaawe e Nairobi bamutadde mu ambulance eyamututte butereevu mu ddwaliro lya Nairobi Hospital gye bajjanjabirwa Lord Elias Lukwago. Abasawo babiri nga bayambibwako bannansi bamwekebeze okumala eddakiika 35 ne basemba okugibwako omusaayi omusulo n'oluvannyuma ne bamussa mu byuma ebyamukubye ebifaananyi mu kifuba mu lubuto era ebifaananyi bwe byafulumye ne basalawo aweebwe ekitanda. Bosco Kasagga Mawanda muto wa Sseggirinya eyamugendeddeko ng'omujjanjabi yategeeza kamera za LMTV nti abasawo bamukebedde ne bazuula nti alina amabwa mu lubuto n'embeera eri mu musaayi gwe etategeerekeka kyokka babadde bakyalinda okufuna lipoota enzijjuvu okubategeeza obulwadde obutuufu. Kasagga yategeezezza nti batuuse e Nairobi ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Sande wabula ng'abasawo bwe batandikidde okumujjanjaba yabadde ayongedde okunafuwa n'okukaluubirirwa mu kussa era nga bamutaddeko ebyuma ebimuyambako mu kussa. Okutwalibwa e Nairobi, Sseggirinya bamuggye mu Doctors Hospital e Sseguku ku Lwentebe. Abasawo gye baasose okumujjanjabira ng'avudde mu kkomera ekitalya. Sseggirinya yategeezezza abasawo nti yatandika okulumirizibwa mu lubuto ng'ali mu kkomera ekitalya gy'amaze ennaku 15 ng'ali ku alimanda. Kkooti ya Buganda Road gye yamusindika ku misango gy'okukuma mu bantu omuliro, poliisi mu Kampala bwe yamukwata nga yeekalakaasa olw'abantu abasibibwa ng'abanja nti ayagala bayimbulwe. Omulamuzi Gladys Kamasu yakkiriza Sseggirinya okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti ak'obukadde 3 ez'obuliwo era olwavudde mu kkomera ku Lwokuna yasibidde mu ddwaliro. Abasawo ku ddwaliro lya Doctors Clinic e Sseguku basazeewo okumusindika mu ddwaliro eddene bw'atyo n'agenda e Nairobi. Ebbaluwa ze bamuwadde nga bamusindika e Nairobi ziraga nti yabadde avaamu amasira mu matu n'okulumizibwa okw'amaanyi mu lubuto ne puleesa okubanga yabadde waggulu nnyo. Abasawo bamutadde ku byuma ebimuyambako okussa okutuusa ku Mande essaawa 5 ez'okumakya bwe bamuggyeeko ne bamutwalirawo mu byuma okumwekebejja okuzuula ekimuluma ekituufu kuba obulumi mu lubuto bwabadde tebunnaba kusalako. Sseggirinya yagenda okukwatibwa ku by'okwekalakasa nga Sulaiman Kidandala amututte mu kkooti amuvunaana okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North kye yawangula ng'agamba nti empapula ze yakozesa zaali njingirire. Ate ye Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina kya NUP agamba nti yabadde yakamala okwogerako n'omuntu eyagenze naye ng'amugambye nti bali munda ng'abasawo balikolako ku Sseggirinya. Yantegeeza nti bamukolako era tulinda bwe banaamaliriza okumukolako abasawo batwe lipoota entuufu tulabe kye tusobola okukolawo era ne kye tuzzaako. Ate ye munnamateeka Medard Lubega Sseggona yagambye nti okukkiriza omuntu okweyimirira kibeera kirungi era okulaba ng'agenze mu ddwaliro okujjanjabibwa ogwo gwe mugaso gw'okumukkiriza okweyimirira kubanga omuntu nga mulwadde bw'atyo asobola okufiira mu kkomera. Ekirungi yavuddeyo kati ajjanjabibwa naye obulwadde obumuluma nga looya we sisobola kubwogerako kubanga siri musawo obwo bubeera bulamu bwe ng'omuntu ye yennyini yasobola okubweyogererako. Mukuliko eyo nnyo abasasi baffe.